Dale bibulako era ogenda bisanga wano mu kitabo kya Jeremiah chapter 51. Ngenda kwogera ku mwoyo gwe Babylon ogufugira mu nsi ez'abadikiteeta. Bono osoma bulungi ekitabo ekyo n'ebitabo ebirala ojja kulabira ddala nti Museveni atufugidde mu mwoyo gwe Babylon nga bwe tugenda okugulaba. Omwoyo gutambulira mu badikiteeta abo n'abantu ab'obulabe nga ba Museveni, simanyi ba Mussolini, simanyi bani. Waliwo abantu ababadde ab'omutawaana eri abantu baabwe be bakulembera oba eri ensi. Museveni ye yayagala okwekweka n'ateekamu ekirungo ekirala naye nga naye afugira mu mwoyo gwe Babylon. Introduction y'omwoyo gwe Babylon bw'onooba okinoonyereza gwe ngenda okwogerako olwaleero gutandikira wa? Era otegeera otya nti muli mu mwoyo gwe Babylon nti gwe gubafuga? Ate omwoyo ogwo Katonda aguwalana nnyo era we gubeera aba ateeka okugudestroyinga. Obudde bw'abawanga bakyaliwo aba bawadde budde bwakwenenya na kukyuka kuva mu ebyo. Era bwe bagaana Katonda aba destroyinga. Kyova olaba kizibu nnyo dictator okufuga eggwanga n'alifuga n'alisikiza mutabani we n'alisikiza mutabani we. Ebyo byavaawo. Dictator wabeera adestroyingibwa paka ku kikolo n'asigukayo. Kati omulala olw'okuba ogwo omwoyo eyo enkola ya mwoyo eri mu mwoyo gugenda ne gukwata awalala. Origini y'omwoyo guno ogwe Babylonian spirit etandika olunaku Lucifer lwe yayagala okusitula entebe ye azimba obwakabaka mu ggulu. Ngenda baako introduction ndyoke ngende mu birala osobole okutegeerawo we tugenda okusoma olwaleero. Setaani bw'ayagala okuwamba eggulu oba okwongerayo entebe azimba obwakabaka mu ggulu n'asuulibwa ku nsi, ne waba olutalo n'asuulibwa ku nsi. Still teyawummula, yaddamu okuzimba ekintu kino ng'era ayagala okusooka okuzimba okuddamu okuddayo mu ggulu. Ne bazimba Tower of Babel. Ogwo munaala gwe bazimba baba bagutuusa waggulu eyo. Katonda n'abakyankalanya ennimi, buli omu natandika okwogera olulimi lwe. Ne wabaawo nga tebakolagana, eyo tawa n'ebalemu okutuusa gye baali balaga. Kati omwoyo ogwo ne gudda mu bakulembeze, gutera okukwata abakulembeze. Era bw'onoosoma obwakabaka bw'e Babyloni mu Nebukadduneeza azimbira ddala opposition ku nsi okuwakanya Katonda. Kati omwoyo ogwali gufugira mu Nebukadduneeza gutambula nga gusaasaanira mu bakulembeze ab'enjawulo mu nsi. Olw'okwematiza kw'obukulembeze buli Setaani bwe yali ayagala okutwala obw'omu ggulu, nti ayongereyo entebe yagiteke waggulu w'entebe ya Katonda. Era bwe batuula ku ntebe bw'oyingiramu ogwo omwoyo gwe Babyloni ogwo, obeera olaba nga gwe Katonda, obeera olaba nga gwe asembayo. Buli kimu kyonna okiteeka mu mikono gyo waggulu we, toddayo kulowoozaayo muntu mulala ali waggulu wo ng'omanya. Omwoyo gwe Babyloni gwe gufugira mu ggwe. Nti Uganda buli kintu kyonna kya Museveni, bwe bakusasula omusaala bakusasudde ku ssente za Museveni. Naye nga Museveni yasangawo ekonomi ya Uganda, yasangawo ssente za Uganda, naye yabeerako omukozi wa gavumenti nga alinda omusaala ng'akola mu state research.
ng'olwadde gavumenti erina ssente kati omwoyo gwe Babiloni gujjawo ebyo byonna ne gukulaga nti gwe nannyini ssente gwe nsibuko ya ssente gwe ntandikwa gwe nkomerero eyo ye Babylonian spirit efugira e Uganda etambula n'ebintu bino bw'oba oyagala characteristics zaayo ebeera n'enguzi etayinaayina ebeera n'obwamalaaya ebeera n'okwematiza mu by'obukulembeze nti teri akusinga kati ate Katonda awalana nnyo omwoyo ogwo buli we gubeera omukono gwa Katonda gugulondoola ne gudestroyinga that spirit. Ebintu bino mu Bayibuli mwebiri ne mu buliwo era weebiri. Buli lw'osoma ku Babiloni mu Bayibuli mu present day oba osoma ku Iraka, Saddam Hussein yatuuka n'awulira ng'ensi yonna agisobola ng'ekyawandiikibwa weekiri nti nga Mukama akyawalana Babiloni olw'okubonyaabonya Isirayiri. Ekyawandiikibwa kigamba alirondoola Babiloni n'agisaanyaawo era Babiloni agenda gisitukira ajja gisituziza ajja gisitulira amawanga bannamawanga bagikube nga Isirayiri si yerwanye n'agamba ndiwoolera juzi wannonga weetuli tuli balamu Saddam Hussein n'asitula ejjoogo. Nkugambye nga Bayibuli bwegenda otusomesa mu kitabo kino ekya Yeremiya 5:1 amawanga gaasituka omuli Amerika omuli France omuli Bungereza ne bagenda ne bayiraka ne bagiteeka ku ttaka nga Bayibuli bwegamba olw'okusaanyawo omwoyo guli ogw'e Babiloni ogwali gumuyingiddemu. Nkugambye oyo omusajja baamubuuza baamugamba weetondera abasajja abo abazungu bagenda kukutta n'agamba bwe mbeetondera nejjajjange Nabukadduneeza gy'ali alinvunaana kale oba banzite Nabukadduneeza alinnyaniriza. Ogwo omwoyo gw'e Babiloni n'olwaliro gukyaliwo era mu ssuula eno eya 5:1 eya Yeremiya oba eya Jeremiya olunyiriro lw'omusanvu lukyogera bulungi nti omwoyo ogwo gusaasaanira amawanga gonna. Kati don't miss Bible session akanyomera aka Bible awo wensimbi akati wengenda okutandikira ekigambo kya Katonda nga tubijja mu Bible tubiteeka mu present situation n'okweyongerayo otegere lwaki Mukama awalanye Museveni ebbanga lino lyonna. Mwalabyeko Museveni yabaddewa yasitudde omukono okukuba jjambo ne gugaana ne gulemera wano bweguti gwolowooza mbunno mbuswaga. Kati ngweyagala okuwa Museveni ekibonerezo omugamba akole apart tugeza apart bannanga ayinza okufuwa yasudde omukono ne gukomalaga banna omuzeeyi ng'ayina eswaga omulabye tegusukka waawo. Katonda awala n'omwoyo gw'e Babiloni agulondoola buli we guli era agutemera ddala n'agusigula okuviira ddala ku kikolo kwennyini. Awo wengenda okutandikira ekigambo kya Katonda. Ebimu ku biriwo najja ne mbagamba ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 17 leero 2 najja wano ne mbagamba nti nayogera ebigambo bino nga 17. Brian White olwaleero abadde mu State House ne Lwasa leero emisana babadde mu State House ne Lwasa era Brian White kyagenda okusookerako kubagamba agenda kusasula amabanja ga Lwasa gonna. Tutegereganyawo agenda kusasula amabanja ga Lwasa era omusimbi bagufunye bulungi nnyo naye Brian White
bagala akole diversion ya social media bannange mu rejecting mbegayiridde eyo security alert nagireta 17 kuba kuolwo baali mu State House kuolwo emisana Mpoma nebakwata era neewulira bulungi byonna ebyaliyo wulira bwe bwazibidde olunaku lw'eggulu Saba Brian White Onyame nawulira oyogera obuuza ekyantuukako sibo yaloveeyo Nyambe bizibye n'ebiri ebyo by'amaanyi sibo Brian White nga tugesaba Onyambe ekimanyifu gwazoganyanga Kampala sani mundangi nakugira owulidde we bwazibidde eggulo bwe mumala okuwa emisolo gyammwe gikola ebyo ebyekisiru babawa omusimbi omuyitirivu ku olwo hold on kubanga baagala okudivatinga amawulire okudivatinga TV programs zonna n'ebirala babiteekemu ebyo ebintu ebyekisiru kati mbasaba mu rejectinge project eyo egwe wenajja Brian White nzijeewo kino njagala nkubulira obutuufu bwakyo eggulo nga Museveni agenda okusisinkana abasuubuzi yabadde asisinkana abasuubuzi nga waliwo olukiiko olulala olumulinze lwe yatuddemu oluvannyuma lwabaddemu minisita w'ensonga z'ebweru owa Rwanda yazze mu kyama n'ow'ensonga z'ebweru owe Southern Sudan nga Museveni ayagala ateesa bakkaanye bonna bakwate amagye ga Rwanda bagafulumye ng'obudde bukyali bagakwekeko bagateeko mu Southern Sudan okubeera awo okuyambako nti kubanga Museveni alina ekintu kye yeekengera mu preparations zaalimu nti ensalo ya Rwanda ejja kuba nzigale oba ejja kutunuulirwa nnyo eya Rwanda ne Congo ayagala asooka abadduse babeere mu Southern Sudan we banaayingirira mu Uganda in case of anything abateekeyo nga backup naye nga ba Rwanda olw'ekyo kyasuubira kyawulira ekimugoba ate naye kyalina kyateekateeka ekyokwewamba amagye ga Rwanda nti kijja kugabeera kizibu nti n'abantu abasuubira okubanga bagenda lumba Museveni bajja kutunuulira nnyo ensalo ya Rwanda kati Museveni ayagala amagye gaganamutaasa okuva e Rwanda gatwalibwe Southern Sudan kimuyambeko gayingire mangu okuva mu Southern Sudan okuyingira mu Uganda wenajja ekya Brian White ku Mpoma wenzije ekyo naye mukole bwe muti mukole bye mulina okukola mukole ebyammwe bye mulina okukola mubikole to the fullest okujjako Museveni kyolabanga ekinene ekikulemye waliwo akiri mu mitambo nga ye akisobola owulidde gwe kyowuliranga ekikulemye oba ekikutiisiza mu struggle eno waliyo akisobola kati gwe kyosobola okukola kyoba okola to the fullest kati ekikulema waliyo akikola to the fullest bwetto bwe tugenda okumalako kuba kati ogenda kusula nga teweebase bannange amagye agatute Southern Sudan waliyo ayina ekyokuddamu kyekyo gwe bw'oba ekyo tolina kyakuddamu kyakyo waliwo ayina ekyokuddamu kyekyo otegedde bulungi saagala kuddamu wano okusula nga temwebase mbuno simanyi mbu Museveni w'amaanyi no ekyo kikome kyotasobola kukola waliyo akikola
kati gwe kola ky'osobola okukola kuba ate naawe ky'osobola okukola ate oli tasobola kikola. Tewaliyo jjeno wa Uganda ayinza kujja wano n'ayogera ebigambo byenjogera ku Museveni n'asulawo. Taliyo. Ekyo tasobola kikola. Naye ate nabo bakola nze byesisobola kukola. Mpoma satellite tomanyi ani agiriko, tomanyi ani agivuga, tomanyi ani agikanika, tomanyi ani agioperatinga. Naye byakola sisobola bikola. Naye ate nange byenkola tasobola bikola. Kati mu revolution buli omukola ky'olina okukola. Bw'oba oli mulema wa mikono naye nga amagulu malamu, amagulu go gakozese to the fullest. Kati oli nga mulema wa magulu nga yalina mikono, muweke ku bibegabega byo, emikono gye gibeere gijjo n'amagulu go gabeere gage, mujja kutambula mutuuke gye mutuuka nga temulina pulobulemu yonna. Ekyo sandi kyogedde eky'amagye g'e Rwanda, naye njagadde Museveni akimanye nti tukimanyi era nga bwe twategedde ebirala byonna n'ebyaba Brian White. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu bwe bityo we bitambula nga bannayuganda abeesinga obungi beetegekera akalulu ka 2026 balowooza nti oba oliawo kekana abanunula okuwojjayo obuwanguzi bwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu obwamunyagibwako 2021. Abakulu nabo bakitegedde bulungi nti bannayuganda bategeera ensobi ezaliwo 2021 ze batasobola kukkiriza zibeerewo 2026. Obubbi obwaliwo bannayuganda tebasobola kubugumiikiriza kubanga ekituufu bakooye Museveni. Balina okukola ekisoboka kyonna okutaasa eggwanga lyabwe. Mwai Museveni agamba tayinza kukkiriza kutuuka mu kalulu ka 2026. Ateeseteese engeri y'okwewambamu. Bannayuganda kimanyi nti baamugwamu eyo ddiiru bagimanyi naye ate tasobola giyimiriza. Akimanyi bulungi nti amagye ga Rwanda bagamanyi bulungi nti gaafuuka gage. Asazeewo okukozesa akakodyo ka South Sudan nti yeesobola okumuyamba. South Sudan bw'eyingiza amagye wano bawambe bagambe nti abawambye Museveni si bannayuganda. Naye ng'okuwamba kwabwe kitegeeza nti era kugenda kugukira mutabani wa Museveni nga yayina okukwata entebe y'eggwanga. Kuba tosuubira mu Sudan kujja awambe wano akwate obuyinza bw'eggwanga Uganda bannayuganda bamukkirize. Era bajja kugamba kimu nti Museveni agiddwawo, amagye g'e Uganda geerondemu asobola okugakulembera. Okwerondamu asobola okugakulembera, CDF ye muhoozi eyaweereddwa. Kitegeeza nti mu buli ngeri yonna baba balina omumusemba nti yaba akulembera eggwanga. Bannayuganda kye bagamba nti tasobola kukikkiriza kubanga zino enkuba ziba ziraba ebbanga era ne bazibuulira bannayuganda bannaabwe. Kati buli ekiriwo Mwai Museveni yakkiriza nti akooye naye anoonya engeri gy'ateekateekamu mutabani we tagiraba kuba bannayuganda baamuzira dda. Naye Katonda akuleeterayo ekikukakasa nti tuli ku mulamwa. Nti sisobola kubanga we najje Brian White obikakasiza nti ddala bituufu byebyo ng'ebirala byenzijawo obiwakanya. Kati njagala mukakase nti tuli ku mulamwa. Katonda alinaffe, agenda atuwaayo ennambiro, agenda atuzaamu amaanyi, agenda atulaga we tuli. Naawe abatasobola kulaba biri munda obeereko by'olaba ogambe naye we tuli weewo. Kati njagala obbakakasa we tuli weewo, we tulina okubeera. Kanzijewo politics ono. Njagala nsigaze ekigambo kya Katonda kuba kye kigenda okukola olunaku olw'olwaleero. Vidiyo eno emisolo gifuuse emisolo mu Uganda. Ndabyeko nga bwe nabagambye Museveni yateesa dda byagenda okukola. Agenda balimba nti omusolo aguyimiriza. Si bwe bibadde naye eby'omunda taguyimiriza. Palamenti gye mwaddukidde teyina makulu kubanga byonna palamenti yebiyisa. Bino ebyokudda ne beewuguusa palamenti tegenda bayamba. Ssente y'omuwi w'omusolo etokomoka nga
kwegamba ekikolimo tulina omwoyo gwa Babyloni gwe gutubonyabonya naye njagala osooke olabe obuvidiyo buno bubiri ngende mu politics tuli ku misolo nsooke kaliwa laba esente ya gavumenti bwetokomoka Factory eno esangibwa ku kyalo Katente mu tawuni kanso ya Kyegegwa yaggulwawo mu mwaka gwa 2022 nga yali yakwongera mutindo kasooli omungi alimibwa mu kitundu kino okufunamu akawunga saako emmere y'ente n'enkoko. Eno yatongozebwa minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze wabula nga we butuukidde leero tewali kyali kikoleddwa mu factory eno era ng'emisota gyegyeyagaliramu. Pulojekiti endala ezasaasaanyizibwako ensimbi wabula nga tezikolanga mulimu gwazo kuliko ekyuma ky'emmwanyi ekya Chaka Cassava and Coffee Growers ekisangibwa ku kyalo Byeba nga kino kyamalawo obukadde 298. Kyegegwa Tweheyo Maize Millers esangibwa ku kyalo Kako ne Kasule Coffee Producers ku kyalo Kasule. Ng'ogyeko ebyo waliwo n'ekkuŋŋaanyizo ly'amata mu tawuni kanso ya Kyegegwa nga lino lyaddaabizibwa ku bukadde obusoba mu 6 emyaka 3 egiyise wabula nga lino nalyo lyalekebwawo ddayo. Emirala y'emizigo gy'amaduuka 24 egyazimbibwa okuyambako tawuni kanso eno okusolozaamu omusolo nga bukyagiggyibwako ngalo girinze kuggulwawo mu butongole kati emyaka 2 ko n'akatale k'amatooke ak'Akatente kano ng'alondoola emirimu gya gavumenti IGG yakayimiriza olw'omutindo omubi okutuusa leero nga tewali alipoota yonna yali evuddeyo ku katale kano. Mpola yapuuyo essomero ly'ebyemikono erya Kijuma Technical School lino nga lyabaweebwa Pulezidenti Museveni ng'ekijjukizo mu lutalo olwamuleeta mu buyinza lyazimbibwa abayo PDF Engineering Brigade emyaka egikunukkiriza mu 10 terikikolebwa. byonna mubiwulidde eyo sente ya muwi wa musolo bakolayo ebintu ne bakulaganga project erina amakulu nga bali mu kubba sente ekyo kimu. Njagala nsooke mbikuŋŋaanye mu buvidiyo buno bwe mmala ŋŋende ku byenjagala okubannyonnyola. Omusolo guuguno badde ku kitebe ky'eggombolola Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso nga bassentebe b'ebyalo mu ggombolola eno bataamira abawozi ababadde bazze okubabangula. Olukiiko luno lubadde luyitiddwa okusomesa bassentebe bano ku musolo ogw'amayumba oba property tax kibasobozesa okubanguyiza okugusomesa abantu be batwala. Eyogera ku misolo local government zirina okukuŋŋaanya ane property tax neeri kati bw'ovaawo n'ojja mu local government act. Local government act schedule ey'okutandika schedule egenda erambulula emisolo era n'ogwa property rates mwekuli. Mu kusooka olukiiko luno lutandise bulungi nga bassentebe bakkakkamu era nga bawuliriza buli kibasomesebwa. Ow'omuluka n'afuna 5%, district nemupa 35%. Ka 35% yako tuguzeemu amazzi gano ge tunywedde era ke kateeseteese omusomo guno ffenna ne tukagabana naye property tax ebitundu 75 ku buli 100 bikomawo mu buweereza mu bantu abawa omusolo. Kyokka bwe gutuuse ku bassentebe okuwaayo ebirowoozo byabwe ku nsonga eno bangi ne bakisimbira ekkuuli nga bagamba nti eggombolola yaabwe ya kyalo kale nga tebateekeddwa kusasulira mayumba gaabwe. Ebintu ebikwatagana n'omusolo ogwo siba birina okukola kyokwa abantu bagukyawa era tebagwetaaga kati ngwamu abazimbira amayumba gaabwe mulooke mujje mubasolereze emisolo muli bajjajja bakika nti olw'okwabuza guuli ewangeza busande kujja kuwaayo Kama muntu kusasula sente ez'ennyumba kubanga yateekamu akaduuka akabamu tusula manju emiryango ne tukolerayo nze nsasule sente ezo. Ebigambo bino bwe tuba tubyogera njagala mmanyi mwami Kabaali oba ose wano kutuwa amateeka nti no buli anaagaana ajja kusibwa ekyo njagala okyerabire. ndayira ntya Katonda ffe tulina bwe tugenda kugamba abantu mbu twatudde ne tukkiriza ebigambo byemwazze okutuma era njagala kigenda onu rekodi ky'abakulembeze b'Emmende baagaanye omusolo. Ab'omusolo bakalambidde nti omusolo guno guli mu tteeka kale nga bassentebe kibakakatako okusomesa abantu baabwe bakkirize okuguwa. Si disitulikiti y'e Wakiso yegutaddewo etteeka weeriri ery'omusolo gw'amayumba just batandise diipulimentinga naye ekintu kyonna nga kitandika abantu tetutera kitegeererawo. Bassentebe bagamba nti tebandibadde na buzibu kumatiza abantu kuwa musolo guno naye ensimbi ze bazze basolooza tebalaba kye zaali zikoze. Gwandibadde mulungi singa tulina ekigendererwa kye tufunamu naye tetulina kye tufunamu tetulaba kiki kiva mu musolo. Amalwaliro gennyini ne bw'ogenda wali Mmende
tewali ddagala genda olabe ebbungwe gwentwala wali emmotoka tezikyalina nawe ziyita kubo lya disitulikiti naye buli saba misalo gyegikola ki gyegyeyongera ekkubo lirimirwa lya disitulikiti eriri eryaffe eryebaka serinya kaliti temuyiwadde kamalamu emisolo gyegikola ki gyegyeyongera abapangisa bemwesibako batulekera katene mu mayumba abawoza balabye bassentebe batamye nabo ne babakangukira nga babanenya okuwabya abantu be bakulembera kyokka kino kyongedde kubatabula naye bakulembeze bannange bakiya gwefuula ogumanyi 25% gyofuna weeva babalagidde okwamuka ekitundu kyabwe ne babalagira obutaddamu kulinnya kigere mmenge mujja kyulira bannayuganda naddala abali mu byalo ko n'ebitundu ebikyakula bazze beemulugunya olw'abasolooza okubaggyamu omusolo buli kadde kyokka obuweereza ng'obw'enguudo ko n'obujjanjabi ne bubula tedi nakaliga agafeeyo ku Spark TV. Now ebyo byonna mubirabye mubiwulidde kati tugendagenda ku mawulire ga NTV akawungeeza agabaddewo eggulo nga Museveni agenda okusisinkana abasuubuzi ate bba ab'amakolero babadde bamaze dda okukkiriza nti enkole ye ekuŋŋaanya ogwo omusolo ebeerewo era n'ogwo omusolo gubeerewo ogwa 18% simanyi 18% kubanga mulungi nnyo eri bannayuganda. Njagala muwulire ebintu bino njagala tubikuŋŋaanye bulungi kuba saagala kulwawo njagala ebimu byennyonnyole mu vidiyo zino ŋŋenda okugenda nga waliwo kye tutegedde. Wulira amawulire g'eggulu. Africa Mukasaba n'amakolero nga bayita mu kibiina ekibatwala Uganda Manufacturers Association UMA bavuddeyo okuwagira enkola ya IFRIS okuva mu kitongole ekiwuuza omusolo GRA okusobola okutumbula ebyomusolo by'eggwanga. Kino kigenza okujja nga basuubuzi leero bagenze mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe okumusisinkana okugonjoola ensonga zaabwe. Katubire weziweze ennaku nnya bukya abasuubuzi bagaba amaduuka gaabwe nga bawakanya enkola ya IFRIS okuva mu kitongole ekiwooza omusolo GRA. Wabula oyinza okugamba nti embeera yeyongedde okunyigiriza abamu ku bano. Kino kyerekedde mu batembeeyi abakedde okuteeka ebintu byabwe ku nguudo okwekolera ku nnusu. Tekimanyiddwa oba ebimu ku bino babijje mu maduuka gano. Yadde nga abasuubuzi bakyali mu keediimo olw'enkola ya IFRIS bo bannamakolero abeegattira mu kibiina ki Uganda Manufacturers Association oba UMA bakiwagira. So kiyamba ekonomi yonna okubeera okumu obalabye omusolo gwe gumu kubanga waddewo abantu abatasasula ddala omusolo waddewo abantu abasasula omusolo omutonotono ate waddewo abantu abanyigirizibwa ennyo mu kusasula emisolo emingi. So tulowooza nti enkola eno ejja kuba ya mugaso. Enkola eno babagamba nti twatuuka tuli twakula Uganda twava mu lower income level tuli middle income. Owulira obulimba tutuse middle income tulina okugaziya abantu abakola emirimu nga bakolera middle income bafuna sente basasula emisolo. Ekonomi yaffe esobole okukola ki? Owulidde obulimba bw'aba basajja. Nabagamba Museveni taleta kintu nga talina nsonga ne bw'obanga nga kiringa eky'obulalu. Bakira ku makya ne balangira nti Uganda eri mu middle status income simanyi middle what. Kati baleese emisolo egiraga n'enkuŋŋaanya yagyo nti Uganda eri mu middle naye nga kiri kye nabagamba. Bakera ku makya ne bawa ebitundu mbwe eyo site n'eyo site n'eyo site ng'ebikola site tebiriimu era nga tebikwalifayinga kubeera site naye bo ne balangira nti eyo site nga temulina we mutuula, temulina nguudo, temulinayo sekendule n'emu, temulinayo tewali na chairman watuula naye ne bagamba eyo municipality nga ye ayagalawo kimu
kuweza bamemba ba parliament abagenda omuyamba mu bintu bye kati avayo kulangira kubanga okubeera mu middle income bantu ffe tulina okukiwulira nga sente tuzirina tweyongera kwavuwala bo bagamba tuli mu middle income omanyi kyekitegeeza nabagambye jjo nkiddamu era bulijjo nkyogera Museveni alina kategore y'abantu bazimba era nga buli lyakola abikolera kwabo si kummwe era nze kyenjagala nsaba ekintu kimu omusolo ogwo baguteekewo nga abantu balina okugusasula amayumba tugasasule ne mu byalo ekigambo kya nabbi kituukirire nti mujja kiwulira abasajja b'omu byalo ababadde mutangira bakyeyamaani n'abakyala bayagadde okutaganjula okutagula abazo basomesa ku musolo gwa property tax kati awo obunnabbi ne butuukira nti mujja kiwulira era sagala Museveni atoleko kintu n'eki njagala omusolo gweyongere nkugambye eyo 18% bw'amala ogijja mu makolero ne babijjawo ow'omu kikuubo najja n'abisuubula n'abijja mu makolero n'abitwala mu kikuubo naye mu kikuubo bamuggyako 18% ng'ate product eyo bagijjako 18% ng'eri mu makolero bwetuuka mu kikuubo ne bagiteeko 18% ezo ziba satewaati kati ow'e Masaka bw'akigulaawo naye n'akitwala kuba ne yeewoloseera owaawa ow'e Masaka nga naye bamuggyako 18% eyo eba efuuse mmeka kati ow'Embalala bw'ajja najja akisuubula e Masaka naye n'akitwala naye nga bamuggyako 18% kitegeeza mugenda kutuuka okutunda ng'essente zonna zagenda mu misolo kubanga 18% senga babadde bagijja kuba amakolero bokka ab'omu kikuubo n'otabajjako kubanga babijja mu makolero ng'olwedde bamaze okugisasulira 18% buli wekigwa 18 simanyi infulisi simanyi sifulizi buli wekiraga buli kati obwo bubbi naye saagala balumirirwako njagala byeyongere tutuuke wali nabbi we yagamba nti mujja kiwulira obwo obukambe bw'abakyeyamaani bwe bunaatambula wonna njagala amayumba gammwe ennyumba gy'osulamu kesisi simanyi waati district waati simanyi biki kanso ejje eteekeko siiru ng'oli mu nnimiro ogende okudda nga bataddeko siiru gwe n'abaana bo temulina we muyita kunona binika kufumba caayi amawolu gali mu nnyumba okutula esiiru bakutwale kati ekyalo kisituke kikwata amajambiya n'ekiddako kikwata amajambiya Uganda yenunule si kyekyo Uganda yenunule nga ffenna tumaze okutuuka kweyo levu nga tewakyali byagamba mbu bannange mwebale tulwanira buli muntu asituke ab'emmende basisinkane n'ab'enamusera basisinkane n'ab'ekavumba basisinkane n'ab'ebbula bakulu ab'ekkona abaawa musisinkane awo mwena nze Wakiso mumanyi eyo gye nasomera Wakiso mumanyi kasengejje mwenna musisinkane Gombe kati buli omu mukwata amajambiya tuyingire Kampala awo mujje Wakiso mu tawuni mujje Naluvule mujje awe Kayunga Naluvule mujje Nansana mujje mugere nga mujja ku Ivory mujje ku Masitowa mujje Yesu amala ku Masitowa mujje mumweyongere mujje musinkana ab'ekinnabweru mujje kakati awo wowulire embaga njagala owulira obuyaayo buno palamenti eganye okuyisa enongosereza esobozesa okusaayo ebitongole awo eŋŋenda okumaliririza wulira
John nabadde ku flashlight nembagamba mu Uganda tetulina parliament eyinza kutuula ne generatinga police ne baleeta police ngegenda kuyamba munna Uganda ngevudde mu parliament bakulimba. Waliyo tiimu ya Kabano, waliyo tiimu ya Kabano etuula nekola ripooti mu bambega baayo abaviira ddala wansi ku ground okuva ku muntu akima amazzi mpaka waggulu ku basuubule China mpaka mu bakozi ba gavumenti mu ministry zonna waliyo akabano beba abatuula ne bakola police ezitujja mu buli kintu nga zitujja mu equation mu buli kintu. Kati ba Museveni ne batuula ne babidiscussinga ke eyo kyovora batewali linnya lye wali owulidde lya munna Uganda ng'ali mu meeting z'omu State House. Eyo ye wava police zonna ezijja mu parliament. Parliament buli kyeyisa ekiyisa bagiwadde ssente. Museveni yateekawo parliament eno n'agitulekera tugumye. Era ne badiscussingayo n'olabanga abaganye n'olabanga abafubye n'olabanga abagize ati munnange ebyabwe ne biyitawo Museveni byayagala ne biyitawo kuba bano abeera abawadde ssente. Parliament bamala kufuna ssente kati bo bennyini be baayisa omusolo buli kimu ekikolebwa mu misolo be baakiyisa kyava mu paramenti naye kati beebuzaabuza ng'abafuka banaaba balinga bagamba mbu tebakiwulirangako naye nga byonna byava mu paramenti olw'okuba baba baweereddwa essente akireeta mu paramenti akireeta akyogera bulala bamala okukiyisa nga kitegeeza kirala. Gwakiwakana ajjukira omusolo gwa mobile money ne airtime. Museveni nga gumaze okuyita Museveni agutaddeko omukono gutandise okukola. His Excellency Kyagulanyi Honorable Joel Ssennyonyi abasajja beekwata wakajigire mu bajjukira waliwo kana akasajja kana akayimbi akatini kana akayina ennyo kano akabonyaabonye ennyo Bebekulu keekaani akakavubuka kakamakyati akatini bwe kati kikani akakasajja bannange nkerabira Bebekulu tonsinga luzungu bebe no kakati epasi we sat seated here. We sat here for discussion of discussing, not so epas, yes. Hey, nebekwata akajegere, nebagamba this tax must go. Ensi bwe yazuukuka, Museveni ne yeewuguusa ng'afukaana abambogo n'amazzi. Twagambye 0.5, tetwagambye 5%. Kyokka nabadde mmaze n'okusayininga ne Parliament lwekizuula nga bye baayisa tebabimanyi. Ng'olwedde bye baayisa tebatawaana na kubisomamu era tebabimanyi. Juzi Ssemujjunganda alina ekintu kye yayogera ku Capital ku Simba. Ku Radio Simba yagamba bw'ati. Nange nzija ne mbatiisatiisa awo nga nkimanyi baba tebabisomye. Nange ne mpisaayisaamu awo ne nzija ku fulo ya Parliament ne mbatiisatiisa kuba baba tebabisomye. Kati kambabulire omukwerega asembayo ey'enyooma osobola okugenda mu Parliament y'abantu abo n'okola n'omulimu ogusinga gwe bakola. Bansereko be bayisa ebintu ebyo bwe bimala okubba akafayalinga nga beefuula abatulumirirwa. Naye nze kyenjagalamu شاي هذا قهوة هذا قهوة Yeah, put. That's cafe Put, no problem.
Thank you, sir. Ekiri wano abawulidde temuvuunula, tovuunula ekintu kyonna ky'owulidde wano. Joza okivuunula ojja kundaba. Wulira, batuyisiza ebintu nga tebabitegedde, kubanga bo baba babawadde ssente nga babannyonnyodde birala naye nga bali bategeeza kirala. Abo ababaka ba palamenti bennyini be baayisa etteeka lya Public Order Management Act. Limala okubakwatira ebweru wa palamenti ne beewuguusa kati ate mbwe bannange etteeka ng'ong'ong'ong'ong'ong'ong'ong'o. Lwaki temwaligobera ku fulo ya palamenti? Abasasula ne bayisa ekintu ekigenda obbakwata nga tebakimanyi, tebalina makulu okuva kwasooka paka kwasembayo mpaka juzi lwe tufunye abatono abalinga Honorable Zaake, Honorable Ssennyonyi, nani omulala bali ku ngalo. Kati jjo badisikasinze ku bintu bino wammanga. Njagala osooka owulira ebintu bino ngende mu kigambo kya Katonda. Palamenti eganye okuyisa enongosereza esobozesa okuzzaayo ebitongole ebyenjawulo ebyassibwawo okutumbula ebirime okuli emmwanyi, pamba, amata n'ekyokulungamya ebyobulimi kinnansi. Bano bagamba nti ebitongole bino bannayuganda babiganyulwamu nnyo ng'okubizzaayo kijja kwongera okunafuya obuweereza bwabyo gye bali. Ababaka ba palamenti baagala bino byongerwe ssente mu mbalire y'eggwanga okusobola okunyigiza obuweereza bwe bituusa ku bannayuganda. With the Bantu servants who will be pleased with kumbi sabiti eno yonna palamenti egimaze mu kaweefube wa kukola ennongoosereza amateeka agasaawo ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okulaba ng'ebimu biddayo minisitule gye bisibuka. Kino gavumenti yakikola okulaba ng'ekendeeza mu nsaasaanya ya ssente zesaasaanyiza ku bitongole bino. Mu lutuula lw'olwaleero olukubiriziddwa sipiika wa palamenti Anita Among, ababaka basoose kutunuulira ennongoosereza mu mabaga agagendereddwamu okuggyawo ebitongole ng'okuli ekya Pamba, Cotton Development Organization, Dairy Development Authority, National Agriculture Advisory Services ne Uganda Coffee Development Authority. If we put the Coffee Development Authority under the ministry, we will be supported more in terms of research and development. We will support the vision of growing the exports of our country. Nga bawaayo alipoota ez'enjawulo ku bitongole bino, ababaka ku kakiiko akalondoola ebyobulimi bategeezezza ng'ebitongole bino bwe birina okusigalawo nga byetengeredde kubanga bannayuganda babyetaaga nnyo. UCDA has invested heavily in coffee quality assurance. The reason Uganda has displaced other countries in the global market. Ababaka ba palamenti bagamba nti ebitongole ng'ekyemmwanyi, ekya Pamba n'ebirala bituusa bulungi obuweereza eri bannayuganda aba wansi watali kubeetoolooza ng'okubizzaayo kijja kuzingamya obuweereza buno. Tetusobola kumala gazanyira ku bitongole nga bino naddala ebiri ku muntu asookerwako mu nsonga y'obukuumi bw'emmere mu ggwanga lyaffe. So kyekimu ku bisinga okuvaamu ssente engwira gye tuyita foreign exchange ezijja mu Uganda. Kati twagala kintu kyonna kitataaganya era tusazeewo nti ffe nga palamenti tuli mu kiseera kya budget tugerako akasaadi UCDA ate mmwe abatayagala bazungu n'ebifaanana bwe bityo ne NADS tubawa ssente ezibamala. Kyandibadde kyangu nnyo ne peneti okuvuba ng'emmwanyi n'azitwala. N'olwekyo batusanze tulaba ne tutaasa ekitongole ekyo kisigale kubanga eyo gye badde bakitwala mu gavumenti obuulyawo peneti yandikivubidde eyo n'akiryawo ne tugamba maneya ne nye. Bano bagamba nti ebitongole bino ne mu mbalirira y'eggwanga birina okwongerwa ssente okutuusa obuweereza ku bantu. Tulina okulaba nga bino ebitongole tetukoma kubisigazaawo kaweefube owookubiri kulaba nga birina kanzijeko ne kasasiro wa musagala kumanyira. One,
muwulidde bagambye bateesa okuzaayo ebitongole byonna bye baakutula okubireeta for service delivery kati ate baagala bizaayo babikutula for service delivery babizaayo for service delivery kati jo baabadde bateesa ku bitongole bino wammanga ekitongole ekyemmwanyi gundi ekyemmwanyi ekya Pamba ekyamata ne Nadizi ababaka baffe babano batulimba mbuno baganya okubizaayo olw'omuntu wa wansi kati njagala mbabuuze nabagamba buli kintu kye twogera njagala tukyogere engozi akatambye emabega gwe wennyini kubanga bwe tubyogera ku mutendera omulala oyinza obutabitegeera ekitongole ky'emmwanyi kiki kye kyali kiyambyeko ewammwe mwali muwuliddeko ku kitongole ky'emmwanyi ku kitundu ky'ewammwe nga waliwo kye bakoze ekyongera ku mmwanyi z'ewammwe Pamba Uganda yaliko nga yensi yemu ku nsi ezisinga okulima pamba mu Africa tulina ekitongole ekikola ku pamba ewammwe balima pamba abalimi bameka Uganda efulumya pamba tani mmeka omwaka muyinza mutya okugamba nti mwongedde ku mmere gye mubadde mufumba awaka mwongedde ku mmere ne ku nva ze mubadde mufumba kilo 2 kati mwongeza mufumba kilo 4 nemmere kati mufumba ndebe fe wali twaberanga ewaka nga tufumba emmere endebe ya lumonde emu n'ekitundu eky'emisana ekyeggulo tufumba endebe 2 olw'obungi tusigazeewo emimonde gy'okunywera ku kyayi enkeera eitha nga tugenda ku ssomero oba nga tuvudde ku lubimbi naye muyinza mutyo gamba nti mwongezze emmere naye ate abantu basula njala tetwagala bagambye nti bino ebitongole byo babirwaniridde bisigalewo olw'omuntu wa wansi kuba biyamba nnyo Nadizi yali ekuyambye eki Nadizi yaleeta embuzi ne zitta embuzi zinnansangwa ku buli kyalo juzi bali mu parliament ne babagamba Nadizi yagula embuzi bwe zaatuuka nga buli mbuzi eguze obukadde bumeka 7 n'ekitundu buli mbuzi bwe zaatuuka mu Uganda enkeera zonna ne zifa baleeta embuzi nga buli bagigaba ku kyalo woogisiba enkya n'oleeta embuzi eziri loko zino ezaffe ezedda nga bw'eri awo embuzi zaafa ku byalo n'obwa Nadizi bonna ne bumaliriza nga buufudde Nadizi yasaanyaawo ensigo eyaffe ulira Nadizi eyambye ekyewammwe njagala mutubuulire ddala njagala mwekubira amasimu nga muvudde wano oba mu WhatsApp group zammwe mu discussinge Nadizi yali ebayambye eki ekitongole ky'amata bakiteekawo okuyamba lwabwo ogwo first family eyo simanyi last family be bannannyini mata okuregulatinga amata nti ekikopo ky'amata bakigula ku musuubuzi siringi 3 liita ne bagigula nusu 600 ku mulimi oba ku mulunzi bwetuuka mu dayale ekikopo ne bakitunda nusu 10 in fact kimanyi n'okukka ku nusu 2 oba 15 nga liita yeyeebisatu oba nga liita ya nusu 4 ebyamata ng'olina okutunda liita 6 ez'amata ogule eccupa y'amazzi egi wabula bakugamba mbu babikola kutulwanirira bakulimba bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya Museveni yatukweka kumanya
labayo bannayuganda tutya era mutya mbu Museveni alina ebyokulwanyisa kambabulire mu nsi yonna tewaliyo gavumenti ebeera na byakulwanyisa nga byakulwanyisa abantu baayo era tewaliyo omuntu ayinza ebyokulwanyisa tebiba byakulwanyisa bannansi biba byakulwanyisa mulabe wansi eyo olw'okuba tetumanyi obwongo bwaffe babuteekamu nti Museveni yagula ebyokulwanyisa ng'alemesa ffe omuggyako era bulogamba omuntu nti Museveni ayinza musajja ng'alina emmundu emmundu ezo zimuyamba nti Kenya etulumbye awo wagirayo ebyokulwanyisa ebyo Kenya erumbye Uganda bannayuganda bwe bukya ku makya ne bamugamba nti vaako naye olw'okuba twabulwa okumanya kati ebintu byonna bye batukola batubba batulimba ne batulimbira ne batuwangulira mu butamanya nkugambye ekyo ekitongole kya Coffee Authority simanyi Pamba Authority ewammwe njagala ombuulire waliwo wano omuntu oli mu myaka 30 tomanyi na kirime kya Pamba bwe kifaanana tomanyi oba Pamba bamusima mutakanga muwogo tomanyi oba bamuyunjanga ttooke tokugamba tomanyidde ddala tomanyi oba alinga nanansi wabula bakugamba gavumenti erina ekitongole kiramba ekyokuzzaamu Pamba amaanyi era ba MP bagamba bakitaasizza era baagala mu budget eddako bakyongere ssente empitirivu nnyo okuyamba omuntu wa wansi genda e Kasese abantu bali e Kasese baatubira ne vanira batubidde ne Pamba kubanga yansigala mu bitundu byeyo Pamba tani ya Pamba baagala gikuwamu mutwalo gumu tani ya Pamba bagikuwamu omutwalo gumu njagala ombuulire weewaawo njagala mu discussinge wano nga tuvudde wano waliwo omuntu ng'ali mu myaka 3 talabangako ku Pamba kati ekyo ekitongole kizzaamu Pamba amaanyi wa e Congo e Sudaani wa Museveni yakera ku makya n'ateekawo jjo namulabyeko simanyi ekitebi wa kitebi kitemu wa mbuno ng'agenze simanyi okugira bulungi bwansi simanyi okusimba emiti gukazi gwe ne gujja ng'ang'ang'ang'a mbubogera ku bulungi bwansi simanyi okusimba ebibira mbwera mujjemu abali mu ntobazi baani abali mu ntobazi baani abasaanyaawo ebibira bateekawo National Forestry Authority NFA nfa nga kikuuma bibira ne basaanyaawo ebibira byonna under the supervision of poliisi y'ebibira to protect ebibira nakugambye buli awaali ebibira jonna bawadde example y'ebibira ebyali mu Mawokota Museveni yabisaanyaawo lwa nsonga emu ng'ajjukira Kayiira amaanyi ge yayolesa mu bibira ebyo kati tubuze lwakubulwa kumanya naye palamenti bw'obalaba nga basibye amatayi bajja boogera olowooleza ddala nti boogedde byamagezi boogera busiru njagala Muwanga Kivumbi atubuulire atutwale e Butambala atulage omusiri gwa Pamba mu Butambala njagala batulage omusiri gwa Pamba mu Buganda batubulire ne sitowa za Pamba ziri ludda wabani abasuubula Pamba mu Uganda era omwaka batwala tani mmeka bafuna tani mmeka
muyinza mutyo tugamba nti mwina ekitongole ekirondoola emmwanyi nga zeeyongera kugwa. Ekitongole ekyo kikola kinkugambye njagala mumbuulire ewammwe gwali wano ngamba nti ffe emmwanyi z'ewaffe zaali ziweddewo ne batuwa endokwa ne batuwa eddagala era bwe tujjira tukola bwe tuti emmwanyi zongera kufuuka kitagasa mu ggwanga Uganda. Mu nsi yonna bongera kuvumbula mugaso oguli mu mmwanyi. Uganda emmwanyi zeeyongera kufuuka bisasiro. Ebyo leka mbiveeko kuba njagala kugenda mu kigambo kya Katonda. Nini namba beeyongedde okunoonya nini numbers okumanya Museveni baagala okukuŋŋaanya nini numbers zonna eziri mu bannayuganda bazimaleyo. Bataddewo etteeka erya census, simanyi census. Bawadde abalokole bawandiika gundi abalokole ku makanisa baagala nini numbers. Basuubizza Sserwadda omusimbi omuyitirivu ennyo senga atunda abalokole n'abajjamu nini namba zonna ze mulina. Era yawadde abalokole buli musumba agenda awandiike abalokole bateekeko nini namba zonna ziggwera wa Sserwadda. Sserwadda azitwale wa Museveni, Sserwadda ali omusimbi. Gwoba kiwakana kiwakane nze nkikugambye Sserwadda agenda balyamu. Okumanya Museveni ayagala nini namba zammwe okuta essaawa yonna omuntu agenda okusindika ssente ku mobile money eziweze miliyoni okudda waggulu oyina okulekawo nini namba yo okakasa nti gw'osindise miliyoni eyo. Baagala nini namba zonna zimalamu. Ngenze mu kigambo kya Katonda kubanga kye kigenda okukola vidiyo eno. Ebyo byamuddeeyo ne mwesigaasiga abalokole simanyi bakitammwe mu Katonda simanyi bannaddiini. Egyo misege egyambadde eddiba ly'endiga nga munda misege gyennyini egiri endiga. Nini namba zammwe Sserwadda agenda zifunamu buwumbi billions of money. Baba tunda dda nkugambye ekkanisa erimu omwoyo gwe Babiloni. Obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda mwoyo gwa Babiloni gwe gwabuutikira Uganda. Olaba obwamalaaya nga bususse mu nsi, n'olaba enguzi ng'esusse mu nsi, obusamize bususse mu nsi, obwannakyemalira bususse mu nsi, okwemanya kususse mu nsi, ng'omanya omwoyo gwa Babiloni gwe gwabuutikira obwengula bw'eggwanga eryo era gwe guli in charge. Mukama wange Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama. Mukama nsaba okkirize tukwanirize mu kiseera kino mu maaso g'abatukuvu bo bawala bo ne batabani bo bali wano baagala okuyiga n'okusoma okuva gy'oli. Nkusaba Mukama oganye ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo. Ganya ebigambo bino okubala okusimba emirandira. Mukama oyongere okukyusa obulamu bwaffe okutuuka ku mutendera gw'oyagala tutuukeko. Bayibuli egamba omusizi yafuluma n'asiga ensigo naye ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Bwe zaamera nga waliwo abayitawo ne balinnyirira ensigo eyo neefa. Waliwo ezaamera mu maggwa ebinyonyi ne bizibojjogola. Waliwo ezaamera ku lwazi emirandira ne gitagenda wala ne zikala. Naye waliwo ezagwa ku ttaka eddungi ne zisimba emirandira ne zibala n'ebibala byazo ne bibeerawo. Mukama nkusaba oganye emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi. Waleme okubaawo ekigaana ekigambo kino okumera ku mitima gyaffe. Kubanga emyaka 40 baatuwuddiisa ne batufugira mu butamanya. Obusiru bwabwe ne bumera mu mitima gyaffe ne bubala n'ebibala kati tulya ku bibala bya busiru. Bwe batusimbyemu mu makanisa, mu makereziya, mu busiraamu, mu busamize, mu byobufuzi, wonna babadde batusimba mu busiru kati tulya ku bibala bya busiru bwaffe. Kati Mukama kyenva nkusaba okke
okyuse emitima gyaffe ogisigeko ekigambo kyo nga yensiga ennamu ebala ebibala olunaku lukye tulye ku bibala ebituufu. Mukama tulidde ebibala by'obusiru naye bikaawa. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nnemu okuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Omwoyo gwe Babiloni gwabuutikira Uganda mu buli kintu kyonna. Kyova olaba abasumba bali mu makomera lwa kukwata baana. Omusumba bamusalidde kuba yayagala omwana ne nnyina n'abasiiga ne siriimu. Babiloni. His Excellency Kyagulanyi alina ekintu kye yayogera ennaku ezo. N'agamba tuli mu lutalo, yali waba omugenzi Nabukenya wumule mirembe. Tuli mu lutalo. Kankubulire gwe wenna ali mu mulembe guno nga toli redde kusituka kulwana n'omulabe wa Uganda, tolina mugaso kubeera ku nsi. Gwe omuvubuka ali mu mulembe gwo guno ng'owulira otya obanga tobitegeera ng'olaba bitambula bulungi, obanga obitegeera naye nga watya nga tolina kyogattako ku struggle y'okununula eggwanga Uganda, tolina makulu, oli mu kifo kikyamu. Kubanga twazindibwa omulabe waffe. Njagala tulinde ku bantu bano aba TikTok bavuddeko simanyeze eddakiika ndowooza ze bamala ne bakutukako ate saagala baleka mu kigambo kya Katonda. Njagala tubalindeko nziremu mbateekeko kati we mbateekako wali ne tutambulira wamu mu kigambo kubanga ate vidiyo ebadde etandika butandisi. Katuloka bamala okwesevinga wano bamala okwekolako emikolo gyonna ate nziremu mpanikeyo TikTok tuleme okubaleka bambi. TikTok kwegamba ye timing erina weeviirako erina wacha wewe. Kale tukomyewo aba TikTok. TikTok tukomyewo. Ulira omuntu yenna ali mu mulembe ogwaffe guno nga tosobola kusituka kulwanirira Uganda nga Abanyarwanda bagitwala, oli mu kifo kikyamu. Omuzadde wenna akugira abaana omwana wo okuyingira mu lutalo lw'okununula Uganda, in fact tolina kuba mulamu, oli mu kifo kikyamu n'amagezi tolina. Abanyarwanda baleeta abaana baabwe ne baba briefinga ne bababuulira era bo bali mu lutalo naffe. Wabula ffe tuli mu kwematiza mbu ebintu birungi mulimba. Bw'oba ali mu gavumenti ya Museveni ng'oli munnayuganda ng'oweereza Museveni tolina magezi tomanyi na byokola. Bali mu lutalo naffe. Omulembe ogutasobola kusituka kulwanirira mulembe gwagwo guba useless. Twalumbibwa omwoyo gwe Babiloni, twalumbibwa abasajja abayina omululu babba ne be batagenda kukozesa. Nkugambye abo abasajja tebalya byannyanja naye n'ebyennyanja baabitwala. Ne kye bataakozese bakibba. Tuli mu lutalo lwennyini lwakuba ffe tunoonya engeri gye tubeeramu ne twebuzaabuza nga awatali kiriwo ate nga weekiri. Kyova olaba ffe tunyigirizibwa
bo bali mu mbeera nnungi nnyo nkugambye wolabira omwoyo gwe Babiloni ng'eggwanga nga mulaba musaanawo naye nga mulinga batabiraba nti omuntu ali mu gavumenti ne bakugamba nti Dorothy Kisaka ye Idi wa Kampala Lukwago Road Mayor ne bakira ne bajja mu kibuga nga kiwunya kirimu kasasiro kirimu soweji kirimu ebinnya naye bwe mutambulako mu bibuga ebirala ne Kampala gye mukulembera temuwulira nsonyi mmwe temuwulira nsonyi mazima ddala Kampala bw'afaanana naye ng'otwala omusimbi muyitirivu nnyo ku musaala njagala mbabuuze Dorothy Kisaka ne Lukwago omusaala gwe mutwala gwaki kati wamawulira ba Museveni batuusa ekiseera ne beematiza ba Museveni batuusa ekiseera ne beematiza nga balaba Uganda bagimalayo kubanga bali mu mwoyo gwe Babiloni njagala owulire ekyawandiikibwa kino Yeremiya essuula ya 5 okuva ku lunyiriri olusooka wagamba bwe bwati bw'ayogera Mukama nti laba ndireeta ku Babuloni ne kwaba bali mu Lebukamayi embuyaga ezizikiriza olwokubiri era nditumira Babuloni bannaggwanga bali kiwujja n'ensi yaakyo baligimaliramu byonna kubanga balikirumbira enjuyi zonna ku lunaku lw'okulabiramu ennaku. Ulira Bayibuli egambye Katonda ajja kudestroyinga Babiloni alisindika embuyaga bali kirumba mu njuyi zonna ng'ovudde ku kya Bayibuli twalabako nga balumba Iraka mu nsonda zonna okusiguukula Sadamu abakutuuka kiseera kino kati mweleka mbabulire bw'ogenda nnyo mu Bayibuli n'osoma Bayibuli tewali kintu kiriwo nga mu Bayibuli tekiriiwo. Sadamu yali alina okuvaawo okusinziira ku bunnabbi obuli mu Bayibuli. Sadamu yali alina okuvaawo. Sadamu abakubanga akyaliwo badikiteeta abaali badde n'amanyi essaawa zino nga tebagambwako. Yali alina okusaanawo oba waliwo ensonga oba tewali nsonga. Katonda yali alina okukikola Sadamu okusaanawo. Okimanyi nti Trump ali mu Bayibuli nti Trump agenda kujja okujja kwe mu by'obufuzi yalagulwa mu Bayibuli ng'alina okuzza Yerusaalemi okuzzaawo ekibuga ekikulu kye bali bakayanira simanyi okukijja e Tel Aviv okiteeka okukirangirira mu Yerusaalemi. Eyo ya assignment Katonda gye yaleetera Trump ku ntebe. Byonna biri mu Bayibuli naye nga birina kubeerawo nga Babiloni kimaze okukubwa ne kiteekebwa ku ttaka. Kati omuntu atamanyi Bayibuli bino ebintu bikutabwanya. Era tuddaawo mu by'obuntu tugamba bannange kyokka kimanyi bagenda okuzuula nga mu butuufu nga tewaliyo simanyi mbuno ebyokulwanyisa ebya destruction simanyi destruction simanyi bamuwayiriza teyalina biki. Mu Bayibuli yali alina okukubwa. Era nga Bayibuli egamba ekibuga Babiloni kigudde mu kifulume mudduke mugende. Era Bayibuli egamba oyo aliba awenyewo mu Babiloni gwe kati dduka weenenye naye Babiloni ngenda kifuula matongo. Omanyi amaanyi Iraka ge yali eyina ggwe kati otwala n'omwaka nga towulidde kuggulira erisomako ku linnya Iraka. Kati buli awali omwoyo ogwo eriiso lya Katonda libeerawo. Museveni atufugira mu mwoyo gwe Babiloni. Kati Katonda akizikiriza from nowhere embuyaga ejjanga mbuyaga nga yakusaanyaawo ne kiggwa mwenna buli Babiloni weeri. Ulira
olunyiri olwokusatu omulasi aleme okunaanuula omutego gwe so aleme okweyimusa ng'ayambadde ekizibaawo kye eky'ebyuma so temusonyiwa balenzi baamu muzikiririze ddala ejjo lyamu lyonna essuula ey'okuna ulira bayibuli bwegambye mubalabanga ab'amaanyi abantu abo naye katonda lwaba abalumbye nga yasazeewo ne bwe bambala kombati zaabwe ne bambala ebyambalo eby'ebyuma kubanga bayibuli ennyonnyola oli omusirikale gwe twasomako nti aliremwa n'okuleega omutego gwe okulasa aliteeka mu tageti n'akuba minsi oba entiisa eribabeerako balibulwa n'embavu ezisitula ebyokulwanyisa byabwe okuzzaayo Libya Gaddafi yalina byonna yalemwa obikozesa oyo Saddam yalina byonna yalemwa obikozesa basooka ne bamukubisa propaganda ne bagamba nalina ebyokulwanyisa bikirikibu n'akwekako ebyokulwanyisa ebyali eby'amaanyi n'asooka n'abikweka ng'agamba bwe banajja ne bajja basanga ne beefuula abaali mu diplomasi mbu bazobirambula n'abikweka bwe yabikweka tebamuwa chansi bijjayo bye yakwekako ebyali eby'amaanyi kye kino bayibuli kyegamba nti ow'e Babiloni aliremwa n'okuleega omutego gw'akasaala okubaako gw'alasa Republican Guard baali bagiwaana yalwanalwanako bye yasobola Hussein yennyini mutabani we simanyi Hussein whatever eyali akulira Republican Guard gwe baasookerako ne bamutta Babiloni nesaanawo bayibuli egamba nekifuuka matongo bino bye twogerako mu bayibuli tubiraba mu nsi eno ey'abalamu we tuli nga bivudde mu Babiloni waliwo Babiloni lwe yasaanawo simanyi mu 3 BC before Christ naye yaddamu n'ezimba nga bwe nkugambye nti nno omwoyo guno gutandikira mu Lusifa okwagala okuwamba eggulu bwe gutuuka ku nsi ne guzimba tawa y'e Babeli kati ne guyingira mu bafuzi buli awali obukulembeze guyingirawo nkugambye n'owero si wano ayinza okubafugira mu mwoyo gw'e Babiloni kati njagala ombuulire essaawa zino senga tubadde nga weetuli nga Gaddafi akyaliwo nga Saddam akyaliwo nga bagundi bano ab'e Egypt baani bamubaraka nga be bakutte ekintu senga dictator akyayogerwako mmwe mugenda kulaba enkomerero ya Russia enkomerero y'oyo omusajja oyo Putin mulimbuulira byonna biri mu Bible mulimbuulire kigenda okutuuka ku Russia